olumu bwe baasowaganangamu nga limukka mu bulago nga lituga ate nga bwe lyagala n'okumusalako amatu era nti tebaba kumutaasa mangu lyandimusse anti nga lyali lyamwegezaamu dda omulundi yeraba bituuse awo olweseebulula bw'ati teyaddanga akyenkya nakyala nnaabula kyokka nga tamanyina gy'alaga ng'amaze ennaku 2 zigenda zimuwuuzuumya zito kwe kusisinkana n'omusajja eyamuwuuya n'amuzaayisa ddala. Baalegguka okumala amazooba nga gaago okutuusa lwe bagguka mu byalo bya Ndodooti eyali amaka g'omusajja eyamuwuuya. Mu kutunyumiza eby'entiisa n'ennaku bye yalaba ng'ebyaffe byali biwero era nga bo baayita mu makubo malala okugguka ewa Ndodooti. Omusajja oyo naye yabonyaabonya nnyo Omunaku bwe yagiranga n'amulangira nga bwe yeerondera emmombo ze era eggege eriweddeko amazzi era nti luliba lumu emimwa n'amatu ne bigwa anti nga tewali n'alimubuuza. Bwe batyo nga bamaze okwa Ndodooti ekiseera Omunaku yawuliranga bba ne banne nga bawera enkolokooto nga bwe bagenda okwekookolera namunkukumbo w'ebintu bwe balirumba pyati. Bba oyo yali musajja muzira era nga ne banne bamwesiganga buvune kyokka ng'atyoboola era ng'anaanuula nnyo eggye ly'abawankula buli lwe yalyogerangako ng'agamba era ng'aliyita ggye lyabwe akyaka mbwemiyeeye era nti oluli butuukamu n'abukubamu effumu mbu nga bunyaama. Nti nno newankubadde nga bino byonna yabiwuliranga naye teyalootaku n'olumu nti ffe twenyigidde mu ggye lya pyati. Ye ng'ayinza kusuubira atya nti n'eyo ku nkuzi y'ensi tutuukayo. Olunaku lwe yazaawukiraku yalulombojja bw'ati Omunaku yanyumya kati. Olweggulo tumale tunyagibwe enkeera musajja nnyinimu yalumala mu kuteesa Kafubo ne banne bwe yadda n'atutegeeza nga mwekabu ng'enkya ejje lyabwe bwe lijja okugenda okwoleka mu maaso g'omwami alaba oba nga lirifuggaza amakunsu ga pyati singa geekolera ne ganaawuuka ewaaba waago okumwekongolobojjako. Yayogeranga ebyo Ssempala nga tamanyi nti Walumba ali ku luggya amuliima. Mu ttumbi nnyinimu yawamattuka mu nju n'agenda. Obudde bwe bwakya nga tugenda kukunsa mmimbi akasana bwe kaakaza nga n'emmimbi ziweze ne tugenda eri bannaffe tukkirire mu kibira okutyaba enku nga bwe twali tulagaanye. Omanyi twagendanga guduula tuleme okutya ennyo. Luno oba yali kinaawuuzi kye yatuwujja anti kumpi ffenna ku kyalo kata tuggweyo munnange nga tuserengeta mu kibira nga tutyaba nku. Tuba tuli eyo tukolongola ensekese nga n'obulali buyita kuli kwe kuwulira olwogolo n'akavuvuŋŋano. Tetwabisaako nnyo mwoyo era nga tulowooza nti tuli wala n'ekkubo naye tugenda okuwulira nga waliwo abakuba akaayo okumpi ddala ne we twali. Twatandika okumaga n'okupapa era wano munnaffe omu we yayiiyiriza amagezi ag'okwekweka kyazira kukyejja mu kamwa nga tusensera mu lukakaba lwa luzibaziba nga tukukuma ffe nno nga tuli wamu kipooli. Tuba tuli awo tulowooza nti nga bwe twekukumya awakwafu aweekusifu nti ennyago n'engabo binaatutaliza kuba okusinziira ku kukaaba kw'abafumite okugobongotana okw'engabo n'amafumu twali tutegedde nga bwagayegaye dda. Mu kiseera kino bwakedde mpulira kwe kwekomerera mu gga ly'omuwala eyali alwadde ensalika ng'agitaddeko eddagala asibizzaawo enjoka z'ekyayi ajja apipira nnyini naye abundaale we tuli.
bwe yatema omulanga nti nfudde nnyabo. Nagenda okulaba ng'olukakaba lwonna luyuuguuma, okugenda okutemya emirundi 2 ng'abatabaazi abaali bajoobaanye ensange baatukukunuddeyo dda era nga tuli banyage. Munnange olwo nga ntandika kugasaza bibatu, ate gafa ag'ekikazi togamanyi, galugamba galwawo okujja. Nnyabo tufudde nga yalinga nnyabo tufudde. Kabasajja abatabaazi nti bwe mwekolera ne mugezaako okudduka mwenna mufudde. Twakumirizibwa ne tutwalibwa awo okumpi n'ekibinja ky'abakazi, omwali abawala be neetegereza mu kutya kwange nga balungi, ng'era balabika bantu balamu ate baakisa, kuba bwe baalabanga tukaaba nnyo ne batwegayirira tuleme kukaaba nti kubanga twali tetujja kukolebwako kabi konna, yenno nga ffe bye boogera tubiwulira. Oluvannyuma abawala abo be banneeyubuliramu abalungi bange, ye Mirembe ne Mmeeya. Tuba tuyita mu kifo ekimu awaasiitaanirwa, gye nakuba nti eriiso nga ku njole y'abaze gaŋŋalamye ate n'oguwundu mu nkwawa yaagwo. Weewaawo nali simwagala olw'empisa z'envundu, naye ekisaasaazi kyamunkwatira n'amaaso ne ngawulayo mangu. Osanga omusajja oyo ye yali agenda okunkazaakaza we twasisinkanira Bamirembe mikolo amala mufumita, ekyo nkijjukira. Twatambulanga tusottoka, tukotesa emitwe, tukaaba, n'osaasira leero bakazi battu abalese abaana abayonkeeka. Ddaaki twatuuka mu kifo ekimu ne tuyimirira, era nga tuli awo amaaso gange gaanukula mu batabaazi omuntu eyanfaananira ddala gwe mmanyi. Yajja ng'amwenyamwenyaamu awaali abawala bali be yalabika nga abamanyi bulungi. Nga bamaze okunyumyamu katono, naye yakyusa amaaso n'antunuulira, gaamuloopa ng'alinga mmanyi, naye ate ayagala kukiraga. Ono ddala yali mikolo awatali kuwannaanya, naye ate nga so eno yajjayo atya n'ayingira ne mu ggye lya Pyati. Ebirowoozo nga bikyanneesomba, yeesoobolola n'ambulako era teyadda. Naye nga nkyali awo ebirowoozo binneeserejja, naddukirwa. Kyokka ekyennaku sajjukira bulungi bye nalowooza ng'omutabaazi ankutte ku mukono ankunguzza ntwala gye nali simanyi. Kye mmanyi kiri kimu nti nze nannatekena n'enjeba era nga n'okulaba sikyalaba bulungi. Obutabalimbamu bwe bantuusa we mwali, nze saabalaba newankubadde nga namanya nti nfukamidde mu maaso ga muntu mukulu. Naye ngenda okuwulira ng'ompita. Nkubuulire, simanyi nga ndiddayo okuwoomerwa okuwulira erinnya lyange nga liyitiddwa nga Koolo. Nali siyinza kwerabira ddoboozi lyo, era bwe nasitula nti amaaso nga mbalaba, nasooka kwekanga n'okubuusabuusamu nti oba nno si yemmwe, naye nagenda okulaba nga nedda yemmwe ddala. Okwemansula kuyalankutte eddebeza. Okusituka we nnali n'okukugwira saabimanya, wabula luvannyuma nga lwendowooza ate ku by'okukukosa. Ebyakka Omunaku katubiteeke ku mabbali, anti tebiggwa matenda era bikubuza n'embiibya. Ate tuddeyo ku by'obuwanguzi bwaffe. Ebyo bwe byaggwa ne tunyegera nga tulaga ku mbuga era nga tukooka nnyo, anti nga n'emigaabe gigenda gigwa. Okugenda okutuuka ku mbuga ng'omuntu ali awo, nga bannange bwe bagenda bansitudde, nga baagaanira ddala omulabe ssebo okunkwatako. Nga tutuuse mu mbuga, Pyati n'awawamuka gye yali yeekukumye. Bwe yalaba ebintu ebikomezeddwawo n'abantu n'abuuza akoze ekyo. Munnaffe omu gwe twalonda okuwoza olutabaalo n'aluwoza.